nti omuntu talowooza na bigere, omuntu alowooza na mutwe. Kyova olaba ffe mu DP tetuyinaayo muntu gwe tuyita foot soldier, fe abaffe ba head soldier, ba brain soldier. Obwongo bwe bulina okulagira ebigere aw'okugenda, so si ebigere okukulembera obwongo. N'olwekyo abantu abo babavumisizza nnyo. Eggulo twabadde ku Bukedde ku debate, mukulu Aganaaga Sadat Mukiibi ina ekintu kye yayogedde ng'agamba nti singa ddala ebintu byalinga bwe mwali musuubiza abantu mu 2011 ani yandibadde ajja okwesimbawo. Naye akalulu ke Kawempe nga bwe nabagamba ekimu ku bintu bye kajjeeyo nti mwatusiba kiwaani mu 2021 tetuddamu kubeesiga, ate ne bwe muleese omuntu ne mulekawo abantu abamanyi eŋŋombo y'ekibiina kyammwe ne mugenda n'omulala. Ate omulala eyava gy'avudde nga tasiibudde, nga yasingibwa n'emisango, ng'omuntu eyamusinga emisango si looya, mu kooti yasirikanga busirisi. Mukulu Ssekanjako saakulaga rulingi ya Justice Odoki ng'egamba nti looya wa DP yasirika teyaddamu. Yali nalukola obudde obwo. Yoyo kale kakati ye yali looya, kati yoyo ate bw'abanga munnamateeka mulungi, sigamba nti mubi, naye bw'abanga mulungi ogenda otya musango omuntu akuwawaabidde nga talina looya, talina buyigirize bw'amaanyi, n'awoza n'akusinga. Kati amateeka ate ekirala muleme kulimbalimbibwa. Yes, Parliament ekola emirimu ena. Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa e Kyaggwe e Mukono. Kola ku bizibu bino wammanga, okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezzadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, okutereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze sangibwa Kyaggwe e Mukono, oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 0 5001489 oba 078010046 ni ku WhatsApp bweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Osibira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osibira otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asobola ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero. Nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media. Nina Mr. Kennedy Mutenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Democratic Party era balina candidate mu kitundu kiri eky'Ekawempe y'Omambuka okulonda kw'okuddamu kugenda obeerawo nga 13 omwezi gwe tulimu. Sebo buuza abantu tutandika okwogera ebigambo. Abantu baffe bonna abekuumira ku mukutu guno MS Media tubalamusizza, ne mukulu Ssekanjako tukulamusizza. Tubeebaza kubanga awatali kubasasula akantu konna musobola okutuyita wano ne tubaako bye tutangaaza n'abantu baffe. Waliwo abatasobola kujja mu nkuŋŋaana za byabufuzi oba okukola ki ne basobola okumanya ekituufu ekigenda mu maaso. Sebeera nnyinza okwongererako nti weewaawo kituufu nze chairman w'akakiiko k'ebyokulonda mu DP, naye Oweekitiibwa Kasakya Mubiru Henry yangonnomolako ogufo nze chief agent we mu nsonga eno. Era ssebo gemaanyi ago agaliwo kubanga mwebaza nti abantu baali bangi mu Uganda ne mu DP. Lwaki yalonda mu nze? Oba oliawo nina ettofaali lye nnyinza okwongerako. Tweyanza nnyo. Njala tutandikire ku kifaananyi ekiri e Kawempe we twogerera nga kampeyini zagguddwawo. Ebiriyo kati bituwa kifaananyi ki nga twolekera 2026? Ekisooka nagamba nti Kawempe ye yali agenda okutukubira tooki mu ngeri akalulu gye kanaabeeramu aka 2026. Ate nga Kawempe
alina omuzungu kyayita mira, alina endabirwamu eyekiriwo kati nti olaba kumpi buli constituency naddala mu Buganda wano nti eriko kumpi buli kibiina kirina okuvuganya, naye ate okuvuganyira ekifo okungi kulina mu Nuupu. Ekyo kiyinza okutegeeza ebintu bingi era bye tujja okwogerako mu maaso eyo gye tulaga, naye nga tewali kiriwo kye tutasuubira, kubanga Kawempe akulaze nti oli ayinza obutakola kampeyini oba ayinza obutabuulira balonzi byagenda kukola, n'asalawo akole obubadi. Mukimanyi nti waliwo omwami omu eyeewambako ng'anoonya obwa chairman bwa division e Kawempe eyo era yabufuna. Kaakati n'olaba omuntu ne bateekawo siini ng'alinga gwe bakwata, aye n'olaba nga okugjako essaati gye bayuzizza, naye n'otolabako luyi lwe bamukuba. Kugamba tubadde mu meeting ez'abacandidates naye nga abakandidate b'e Kawempe bennyini bakubuulira nti ako kabadi abo bakola bwe bati. Kaakati ekibi ekirimu ekyo nti n'omuntu anaatuusibwako obulabe naye bayinza okulowooza nti kabadi. Kati oli bw'abuuza nti obubadi naddala mu Kampala wano mwebuli, yes weebuli, naye nga si kyekikulu. Nandirowoozezza tubuulire abantu bye tuyinza okukola. Bwe munannonda ŋŋenda kukola kino, bwe munannonda ŋŋenda kukola kino. Bino ebibaddeyo nze ndaba bakandidate babayimbiza amasaati, babakubye bakoze eki n'okunaku olw'okunominatinga bondaga nti bimu bubadi. Ekyokulabirako Electoral Commission yatugamba nti tekkiriza procession, naye candidate wa NRM yasomba abantu okubamala mu Kampala wano n'abatwala nga babakuŋŋanyiza wali akamwesi mall. Kaakati era ekimu ku bivuddeyo mu kalulu kano mulimu ebyana n'abaana. Era eggulo kwega bagenda bakikola, bw'otuukirira abasirikale abamu, kuba nze natuukirirako omu ne mubuuza nti mugaana abantu procession eggulo mwagaanye abantu naye ate balinga temubafaako. Oli n'agawaayo abo ba NRM simanyi ki kye yali ategeeza, naye nga ye musirikale alina okuyimiriza abamenyi b'amateeka. Kaakati ekyo bwe kikolebwa, era kandidate wange ow'ekitiibwa Kasakya Henry Mubiru yagamba nti ebintu ng'ebyo binaabeerawo tujja kulowooza nti guidelines n'amateeka babitadde ebbali, buli muntu akole ekikye. Era ne bwe twalina meeting ya harmonization, Electoral Commission twagigamba nti baleme kutumalira budde nga batubuulira amateeka bwe galina okubeera, naye tuteese nti ebizibu bwe biba bibaddewo tukole ki, kubanga bw'ogamba kino tekikkirizibwa. Nabagamba nze kennyini nti bandibadde batubuulira ku olwo nti eggulo bano aba NRM abaakoze procession bakutteko gundi ne gundi kye bataakola. Naye okukakasa kwenjagala okuwa abantu ku Kawempe nti mu 2021 abantu 10 be beesimbawo, 2021 abantu 6,638 be baakuba obululu, naye abantu abaakulembera akalulu ako 4 baafuna obululu 6,000 ekyenkana n'ebitundu nga 9 ku buli 100, naye bonna abo 4 akalulu kano tebakaliimu, ng'ate bo baafuna 6,000 ku 6,600. Segirinya Katonda yamuyita, Kidandala taliiwo mu ggwanga, ye yali ow'okubiri. Ow'okusatu Tom Fisher Kasengo w'NRM baamuma kaadi. Ow'okuna Latif Sebagala agenda ayagala kuvuganya ku bwa mmeeya. Kati ekitegeeza abali mu kalulu kati bonna, Owekitiibwa Kasakya n'abalala
bonna batandikira ku zero, tewali agamba nti nze nina abantu bwe bati. Ekyokubiri, tuleme kubuzaabuzibwa. Abantu abamu baagala babuzaabuza, basomberera abantu okubajja mu bitundu ebirala, bajje wali mulabe ralenti nnene, naye obunene obwo tujja bulabira mu kabokisi. Ffe kye tukola, tuli ku kakuyege gwe bayita, y'ensonga lwaki bamuyita kakuyege. Tojja kutulaba nga tukubye rale, ffe tuli ku dowa to dowa. Bw'osanga ababazi we bali, kandidate waffe ne ttiimu ye gye bagendayo. Bw'osanga abakazi abakola mu butale, tubasanga gye bali. Bw'osanga ababodaboda, tubasanga gye bali ne twogera nabo. Era ssebo njagala kukubuulira nti tufunye response oba okuddibwamu okulungi. Era temwewunyanga Kasakya alangiriddwa nga 13. Kubanga bw'otunulira bali abalala, candidate ayina tiketi ya NRM omulimu gwaliko nti munonde kubanga gavumenti eriwo ya NRM yesobola obbaleetera ebintu. Naye n'atatubuulira nti ebitundu bya Uganda ebirala awali ababaka aba NRM bo bali bulungi okutusinga. Kati oyo ye ekyo kyakugamba. Naye tebasobola kunnyonnyola tiketi yagifuna atya. Olw'obutamatira obwo ky'oba olaba nti Hanifa Karadi yajja. Bw'olaba owa Nuupu babagamba nti kibiina ky'abantu ba wansi. Naye abantu ba wansi ba foot soldier baba mu tiketi ng'ate baaliwo ne bagiwa ono eyali yakasiraamuka mu koti. Kati oyo amanyi ebigendererwa bya gundi oba okuggyako anoonya tiketi. N'otunulira abalala, waliwo omu n'emiruko omwenda egiri mu Kawempe North yali tagimanyi, naye ayagala bukulembeze. N'abalala ku bakulembeze bonna, kubavuganya kati bonna abaalimu, ndowooza olaba nti n'abalabye ku debate. Twakabeera ne debate ku NBS, twakabeera ne debate ku eggulo twabadde ku Bukedde. Ndowooza mwenna mukkiriza nti Kasakya ow'ekitiibwa y'abasinze okuttaanya ensonga, nti era abantu ba Kawempe North musabibwa okuwagira Kasakya kubanga ye abadde namukiise mu lukiiko lw'Emmengo. Abamu bapangisa bupangisa ku masengere. Kati bw'oba oyagala ensonga ezigudde Emmengo, ensonga Ssemasonga 5, Kawempe North ali mu Buganda, Katikkiro yakola ogugwe. Ky'ova olaba nti ensonga za Buganda mu Kasakya zijja kutuuka ku mwanjo. Kasakya y'abadde asomesa ebyobufuzi mu 2005. Bamuyita agenda asomesa ebyobufuzi abakulembeze b'e Kenya. Asomesa, talina kibiina kyatasomesezza demokrasi n'okwogerezeganya. Waliwo abagamba nti oba oli awo lwaki ebibiina ebivuganya tebyaleese kandidate omu. Ansa yiino, ebibiina buli kibiina kyatondebwawo kukola bya bufuzi. Ate tulina abantu abayitibwa abakulembera opposition. Ekibiina ekyo tekyatuukirira bibiina binne waakyo nti bannange tukwataganire wamu, kyayagala kweraga sajja. Then ne kibuzaabuza n'abantu nti entebe y'e Kawempe ebadde yaabwe n'olwekyo erina kusigala yaabwe. Kati abamanyi ebyobufuzi waliwo enkola ez'enjawulo. Enkola gye tulina kati, bw'owangula akalulu n'ova mu palamenti oba ng'ofudde nga kati Ssegirinya bwe yafa n'abalala, akalulu buli omu addamu. Naye singa tubadde mu nkola gye bayita proportional representation, ekyo kye kimu ku nnongoosereza DP ze zeekulembeza. Proportional representation we naliko wano nakinnyonnyola nti kati Ssegirinya engeri gye yafa ng'ava mu Nuupu, Electoral Commission yandibadde etunula ku lisiti Nuupu gye yagiwa ne balondako omulala addako. So kati twagala tutambuli ate akalulu kano k'abantu b'ekyebando, abantu nyanya,
abantu b'Empererwe, Bwayise 1, Komamboga, Kikaaya, Kawempe 1 ne Kawempe 2 gy'emiruko 9 mwe mugenda okulonda omubaka nga 13 era akabonero k'Oweekitiibwa Kasakya Henry kali namba 13 kali kankumbi kabonero kankumbi era kyenjagala n'okubuulira abantu kubanga nze mulimu gwabwe kubaguza Kasakya. Kasakya ono kati memba wa lukiiko lwa Buganda, abadde memba mu lukiiko lwa Buganda. Ekitegeeza ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano azitegeera bulungi. Kasakya alina ekitongole Democracy and Dialogue Training Center ekitendeka ku nkola eya democracy n'okwogerezeganya okuteesa. Kasakya abaddeko project manager nga yakulira project eya political parties strengthening facility eya Netherlands Institute of Multi-Party Democracy. Abaddeko program manager owa ekitongole kya iPod ekikwatagana n'okwogerezeganya. Alina emyaka 14 egy'obumanyirivu mu kusupportinga democracy mu Uganda. Era Kasakya ono aba USAID bamusabako abeere kakiiko akawa amagezi ku bya political competition ne consensus building okutegeeragana. N'aba Center for Multi-Party Democracy Tanzania bamuyitako agenda atendeke abakulembeze b'ebibiina mu Tanzania ng'okulonda tekunnaba. N'olwekyo Kasakya kuba tugenda mu byabufuzi, Kasakya yasaanidde okubeera MP wa Kawempe North addako. Bw'otunulira abantu abalala waliwo oli ajja n'akugamba nti looya, naye mubuuze nti bw'abanga looya omulungi ekibiina kya DP kyalina omusango mu kkooti. Mukulu Ssekanja katera okubaleetera Ben Kiwanuka galiko wano, yawangulako ebintu ebimu ng'ate talina looya. N'omulamuzi n'awandiika nti looya wa DP yasirika teyaddamu. Kati yeetaaga abuuzibwe yasirika busirisi, yali tamanyi kigenda mu maaso, teyaliiwo, ekibiina kye yakiryamu olukwe n'akolagana n'oli, kubanga oluvannyuma lw'omusango ogwo DP yakola apiiru. Lwaki yamulekawo n'efuna looya omulala Semuyabandi Company Advocates? Ono bw'abanga yali looya mulungi. N'olwekyo ekibuuzo ekyebuuzibwa ebyo bw'aba ayinza okuba yabikola oba teyabikola ku kibiina kya DP, mwabakamulaba emyezi 2-3 mumwesiga mutya? Ebyo njagala gyabinnyonnyole bwe muba mumufunye. N'olwekyo omulala owa NRM akugamba mbuye bamuwe kubanga NRM yeri mu buyinza. N'olwekyo balina ababaka 3, naye ababaka 3 ab'e NRM abali mu palamenti, gwe ewuwo bakuyambye eki? Gye bava embeera nnungi? So omulala tamanyi na miruka giri mu Kawempe North. N'omulala oyo, owaliwo omulala oyo ate bagamba yasula na Muyenga. So n'olwekyo ekibiina bwe kiba kiyinza okulyamu olukwe gwe nga foot soldier ne kitabawa tiketi ne kigiwa omuntu omulala atabadde wammwe, kati gwe essaawa etuuse, gano ge bayita amaanyi g'abantu people power, essaawa etuuse gwalowooza oba akimanyi nti ne tiketi yagabibwa mu bukyamu okukangavula ekibiina ekyo ng'akaluluko okawa mukulu ow'ekitiibwa Kasakya Henry Mubiru. So ebintu bingi nnyo tujja genda tubyogera, era ennaku zino zonna kandidate waffe atambula mu bantu. Ffe twagambye raale zino ennene ze bakuba n'ositula buli mubaka ali mu palamenti n'omuleeta
n'oyogerera mu bantu b'osombi obusombi kaakati awo omuntu wekawempa afunamu ki kyova olaba mu kifo ky'okwogera ku bye banaakola bali mu lutalo poliisi tetwagala poliisi etukuba poliisi etukola bwe ani atamanyi nti poliisi ebyo ebadde ebikola era poliisi bw'eba ekukuba kati kiyambye kiti omuntu wekawempe kubanga twogere Kasakya akugamba nti alina ebintu byayagala bikyusibwe ekyokulabirako alina puroguramu nnungi kuz'abakyala abo abakola mu butale alina puroguramu nnungi ku bavubuka alina puroguramu nnungi akugamba omuntu wa bodaboda agenda n'afuna looni n'afuna bodaboda eya looni bw'agifuna n'atandika okusasula aba yakasasulako ekitundu abapoliisi ne bajja bagikwata kubanga driving permit bagiseera ne bakukwata ku driving permit ne bagitwala ku poliisi bodaboda bw'etuuka ku poliisi egendera ku breakdown gwe ne bakusasuza ssente eza breakdown Kasakya agamba lwaki poliisi tebeera na breakdown zaayo mu kifo ky'okugaggawaza abantu abalala n'olwekyo gweowa bodaboda bw'okwata akaluluko mu Kawempe North n'okawa Kasakya agenda kutuusiza eddoboozi wali bano ababawola boda ne bw'aba abuzaayo miliyoni 2 ku miliyoni 6 bw'agikwata naziri ze yasasulako tebazimuddiza so n'amateeka ago mukulu Kasakya ayagala genda mu palamenti kuddamu gakyusa ebisale ebiri mu masomero aga gavumenti Kasakya alina plan egenda mu palamenti balabe nti wabaawo ekikolebwa so si kudda mu palamenti n'atuula ate Kasakya bw'omugamba amanye ebibiina enkola y'ebibiina by'obufuzi omugenzi Ssebaggala bwe yali yeesimbyewo ekibiina kya DP ne kigamba nti alekere Besigye kuba president Ssebaggala baamuzza ku bwa Lord Mayor naye yali aweereddwa tiketi y'obwa Lord Mayor mu DP yali Dr. Hasibu Takuba ne bamugamba genda kuba LC5 Kawempe era kyeyakkiriza kaakati Kasakya ow'ekitiibwa yali avuddeyo okugenda ku LC5 ne bamugamba gweokyali muto sookodde ebbali nadda ebbali mu kikolwa ekyo Ssebaggala yasobola okubeera meeya wa Kampala Takuba yasobola okubeera deputy meeya w'e Kampala naye ekibiina ne kitambula kati obwebuulize bwe twetaaga mu kibiina tetunnawulira nga waliwo omuntu yenna agamba kubanga tiketi ya DP abaali bajagala baali bana Sakira najjuka waliwo Claudius Katamba waliwo John Bosco Mayinja n'owekitiibwa Kasakya tonnawulirayo omuntu agamba nti owekitiibwa Kasakya tiketi yagigula naye waliwo abagambibwa obutafuna tiketi mu kibiina ekimu kubanga tebalina bukadde na bukadde n'olwekyo mu bimpimpi eyo y'ensonga eriwo naye nga bwe mbadde mbagamba nti kirungi okubabuulira puroguramu nga bwetambula kubanga olwaleero tulina puroguramu yaffe nga kandidate agenda atambula abantu tajja kusomba bantu naye ajja kugenda abantu we muli abatuukeko buli muntu mu kitundu kye nga kwegamba akusanga eyo n'okola ki n'asobola okumubuuza ebibuuzo by'oyagala oba oli mukyala wa mukatale ng'oli ku mudaala gwo oba oli wa bodaboda ng'oli ku stage osigala okola nga neeno bw'okola ki bwe tutambula n'olwekyo mugoberere nnyo puroguramu z'abakandidate bano nga bwe zitambudde era olwaleero luno bali mu bwayise 1 nga bajja genda mu bitundu ebirala nga bwe nzija okubategeeza mu maaso awo twogereko ku kikolwa kya poliisi eyabulidde okuva mu kintu kino gyati n'ekiyingiramu
ekyenjawulo kiri ludda we kiyingiza Jati mu kalulu ke Kawempe. Mpozi nga sinnamalayo sinnaddamu kibuuzo kyo ku lw'omukaaga ttiimu ya Kasajja twatandikira Komamboga ku lw'omukaaga nga lumu ku Sande nga 2 twabadde Mpereerwe eggulo twabadde mu Kyebando olwaleero tuli mu Bwayise 1 enkya nga 5 ku lwokusatu tuli mu Kawempe 1 Kawempe 1 mulimu ebyalo 9 then ku lwokunanga 6 tujja kubeera Kanyanya ku lwokutaano nga 7 tuddeyo mu Kawempe 1 nga 8 ku lwomukaaga tujja kubeera Kazo Angola nga 9 ku Sande tujja kubeera Kikaaya ku Mande nga 10 tugende mu Kawempe 2 nga 11 March tuddeyo mu Bwayise 1 kampeyini lwezikoma nga 12 tewali kampeyini 13 mukeere ku makya mugende mufune akalulu genda n'endagamuntu yo ne voters card ofune akalulu onoonye awali akabonero ka DP yenkumbi eno enkumbi erima otiikinge kubanga na wano mu Buganda abakulu bagamba nti emmwanyi terimba nga n'enkumbi eririddawa tewali agamba nti baasi ku bbega oba nti ambuleera ku bbega oba nti ekisumuluzo ku bbega emmwanyi terimba nga n'enkumbi ku bbega. Tugende ku poliisi ensonga ya poliisi Jati nekwata candidate omanyi nga tonaba kujja olina bye wawandiika ku mukutu gwo gwa Facebook esewa ng'olina ebibuuzo bye weebuuza kyali kibuuzo 236 how did the abductors get to know who had the document? Tugende kimu ekisooka tukigattira ddala mu kintu kya poliisi ekisooka tuvumirira effujjo lyonna eriteekeddwa mu kalulu kano obanga likoleddwa sayidi yonna obanga mwewambye mukuba bannammwe mukola mutya kaakati ku sitole eri gye twafuna bakandideeti b'e Kawempe bennyini baatugamba nti yalimu akabadi naye nze ne mbuuza ekibuuzo ekisooka omwami oli yayina empapula za candidate agenda okunominatinga abaamukwata okumukwata nga ndowooza baali balemesa mukulu omu baali balemesa mukama we okwewandiisa baamanya batya nti yazirina ekyokubiri bw'obanga oludde mu byobufuzi bino ng'okozesa n'obwongo empapula ng'ezo olina kubeeramu na kopi mmeka n'abantu abamu eggulo limu tosula na kawuwo. Ekibuuzo ekyokusatu kyali ki? Ekibuuzo ekyokubiri okimaliriza? Ekyokubiri kiri ki? How can an organized team have only one set of documents? Kyekyo kyennyini. As a lawyer, as a lawyer specifically waliyogera ku Nalukola. As a lawyer, the first point to report an abduction is the police. Okay. Why did they not go to police? Kati ekyo ekibuuzo nakibuuza ekisooka nze sigamba nti omukulu oyo yali alimba ate era sigamba nti yali talimba naye mbuuza ng'omuntu abaddeko mu ssomero oli munnamateeka ekintu kyonna bwe kigwawo ripooti osooka gitwalawa mu mawulire ku WhatsApp oba ku poliisi kubanga singa ojanguya ku poliisi poliisi eyinza okuyamba okunoonyereza kubanga n'abantu be bagamba abaali bakuba abantu baali bajja ati si bano aba poliisi eya bulijjo ekibuuzo ekiddako kye nabuuza kuba biyamba abantu baffe okutegeera if they reported the abduction to police what is the SD numbers? Kati bw'owaaba ku poliisi batera okuwa omusango SD number ti omusango gw'owaabye guli namba bweti tetwalabako ekirala ekyo kimaliriza why did they go
to the EC before the appointed time. Before their appointed time. Kakati twalaba ku mikutu gya TV ng'abantu badduse bagenze ku electoral commission okwewala obugulumbo. Buli candidate yali emuwadde essaawa ze. Bwe baba bakuwadde essaawa 8 ekikutwala ku electoral commission essaawa 3 ku makya kiki? Sooka ku police. Kati eno mu electoral commission ojje ne report ya police nti omusango gwange nva kuwamba namba bweti. Naye kanyongereyo bwe kiba nti abaabakwata ekigendererwa kyali kyakubalemesa kwewandiisa ate omwami nga yalabika mangu n'empapula n'akomawo. Kati ebyo bw'obeera awantu mu Luganda bye bayita okubuuza 4 n'akaano. Tumatire. Ekyomukaaga. Esebo. What was the aim of the abductors? To abduct, but again release the abductor with the documents to allow him get nominated. Ekyo nakibuuza nti bali abagambibwa okuwamba ekigendererwa kyabwe kyali ki? Kubanga ate omuntu baamuta n'akomawo n'empapula ne ku nomination yaliwo. Bwe baba baali bagenderedde kumukwata ono aleme kwewandiisa. Kati ate lwaki baamuta? Ng'alina ne document. Singa yagamba bantadde oba ntolose empapula zisigaddeyo. Kati ebyo by'ebibuuzo kyengezaako okukola ebibuuzo ebyo nabibuuza nti buli munnayuganda ayiga okubuuza ebibuuzo. Eri gye baali batutendekera ebyobukulembeze waliwo ekintu kye bayita 5 whys nti obuuza why emirundi 5. Bankutte why. Banzijeeko ebipapula why. Lwaki babinzijeeko why. Why siwabye ku police. So tuyige obutakkiriza buli story gye batuwa. Mumanyiiko abantu emabega abaali bakozesezzaako tomato sauce n'omusaayi gw'enkoko okulaga nti babakutte. Mu Uganda wano tukimanyi abantu beewamba. Naye nvumirira ne sekuvumirira yenna omuntu yenna akola ogw'okutuusaako munno obulabe. Kubanga ffe ng'abadipite tukikkiriza. Ate kyova olaba nti obuvuyo obwo bannayuganda katemba mungi. Katemba mu paalamenti mungi. Abantu abaatumibwa okugenda okuteesa bakola gwa kutambula kufuluma bweru na kwogerera ku madaala. N'atuula mu paalamenti kuba TV ziraga paalamenti entuula za paalamenti. N'atuula mu paalamenti n'asirika naye bw'afuluma ku madaala ga gavumenti ekyo nze nkiganye. Ekyo nkiganye. Naye nga mu paalamenti takiganye asirise busirisi. So Henry Kasajja ow'ekitiibwa kyazza okukola kwe kumalawo ebintu ebyo kubanga mu paalamenti mubbisanya ki? Bwongo. Kubanga olwaleero njagala mbuuze bannange abali ku ludda oluvuganya. Bw'okola press conference buli lunaku ng'ogamba bankubye, banvumye, bannemesezza okukola ki? Kiki ky'ogenderera? Si kye bayita sympathy vote, oyagala bakusaasire. Ebyobufuzi tebiriimu kusaasira. Ebyobufuzi Abaganda mugamba ekiyita waggulu otegawa wansi. N'olwekyo tuve ku bantu abaliwo nga bakola gwa kukaaba naye ne badda ku kirala. Bw'otunulira ekibiina ekimu nga NRM bo bali mu kugamba candidate takubuulira kyagenda kukola. Candidate akubuulira nti bamuwe kubanga avudde mu kibiina kya NRM ekiri mu buyinza. Kyakamalamu emyaka 4 nga kitukalakata. Kikoze kitya? Ku mwaka guno senga NRM yali ekoze ebintu nga bw'erina okubikola. Yandibadde etuula butuuzi ffe abantu ne tugamba NRM yakola kino kastojja ng'oli wa NRM yitawo buyisi. Naye okutuusa ku ssaawa ya leero oli bwe yeesimbawo ku tiketi ya NRM n'asomba buli muntu. Twali wali juzi ku Electoral Commission e Kawempe ng'abaana baffe batulaga nti oyo abeera mu Kisenyi, oli wa mu Kisenyi, oli weeno. Lwaki esomba abantu? Kwe kulimba okwo
abasomba abantu kwe baaliko ekisolo tugenda okutuuka mu buboxing nga n'obululu 10 tebuwera. N'olwekyo abantu njagala kubazzaamu amaanyi muleme kulimbalimbibwa ne crowd ze mulaba. Kaakati waliwo ekibiina ekimu ekigambibwa okutunda tiketi. Buli MP ayagala ajje wali nga mukama waabwe waali alage nti yasinze okulwanirira tiketi, okulwana candidate ayitemu, kubanga essaawa eneetuuka okukoonamu bajja gamba nti tiketi yagundi. N'olwekyo mwegendereza abantu ng'abo mubabuuze mwabawa obwesige mu 2021 ne mubalonda babakoleddewo ki? Singa ba MP ba Nuupu waliwo abakoze. Omukyalo ono ava e Mawogola Goreti Namugga, mwandibadde ng'aba Nuupu mumuteeka ku mwanjo kubanga abakoledde omulimu ogw'amaanyi mu midiya. Naye abasigadde okujjako okwambala obukufiira ddala ddala olwaleero tewandibaddewo abavuganya. Ate bwe mugamba constituency yammwe mugikoledde ki? Bwe mugamba mwayagala nnyo Segirinya, lwaki Luwemba akaaba? Lwaki akaaba? Lwaki maama wa Segirinya akaaba? Bwe muba mwali mwagala nnyo mwami Segirinya. N'olwekyo muleme kubuzaabuza bantu, tuzanye ebyobufuzi. Omanyi munansonyiwa, saagala mukitwale nti mbavuma, naye omuyivu omu yagamba nti omuntu talowooza na bigere, omuntu alowooza na mutwe. Kyova olaba ffe mu DP tetuyinaayo muntu gwe tuyita foot soldier. Ffe abaffe ba head soldier, ba brain soldier. Obwongo bwe bulina okulagira ebigere aw'okugenda, so si ebigere okukulembera obwongo. N'olwekyo abantu abo babavumisizza nnyo. Eggulo twabadde kubukedde ku debate mukulu Aganaaga Sadat Mukiibi ina ekintu kye yayogedde ng'agamba nti singa ddala ddala ebintu byalinga bwe mwali musuubiza abantu mu 2011 ani yandibadde ajja okwesimbawo. Naye akalulu ke Kawempe nga bwe nabagamba ekimu ku bintu bye kajjeeyo nti mwatusiba kiwaani mu 2021 tetuddamu kubeesiga, ate ne bwe muleese omuntu ne mulekawo abantu abamanyi eŋŋombo ya Nuupu y'ekibiina kyammwe ne mugenda n'omulala. Ate omulala eyava gy'avudde nga tasiibudde nga yasingibwa n'emisango ng'omuntu eyamusinga emisango si looya, mu kooti yasirikanga busirisi. Mukulu Ssekanjako saakulaga ruling ya Justice Odoki ng'egamba nti looya wa DP yasirika teyaddamu. Yali nalukola obudde obwo. Yoyo kale kakati ye yali looya kati yoyo ate bw'abanga munnamateeka mulungi sigamba nti mubi naye bw'abanga mulungi ogenda otya musango omuntu akwawaabidde nga talina looya talina buyigirize bw'amaanyi n'awoza n'akusinga. Kati amateeka ate ekirala muleme kulimbalimbibwa. Yes, Parliament ekola emirimu ena, ogwa legislation okukola amateeka, ogwa oversight, ogw'okutematema mu nsimbi, n'ogwokuna representation. Bonna balooya, bonna si balooya. Kati oli aleme kulimba nti ngenda mu Parliament kubanga ndi looya. Tetunoonya Chief Justice. Bwe tunaaba tunoonya Chief Justice awo tujja kulonda looya. Tulonda omukulembeze alina obumanyirivu mu byenfuga, mu democracy, mu governance. Ate mu bakandidate bonna 10 be tulinawo. Kuba twafunayo ne namba 10 mutabani wa Milton Obote, Bishop oyo. Bonna Oweekitiibwa Kasakya Henry yeyeka atendesa ebyobufuzi n'atendeka n'ab'ebibiina ebirala. Nze nina message
ku ssimu zange nga ziva mu bakulembeze b'ebibiina ebirala mu opposition nga bagamba weewaawo nyinza obutabaatula manya nga bagamba kandideeti wammwe yasinga. Kati abakulembeze b'ekibiina kyo bwe baba bagamba kandideeti wa DP yasinga, gwe omuntu wa Kawempe North oli ku ki? Juzi yali ku CBS ewa Dr. Kazibwe Londoola ensonga program ebeerawo Monday Friday saawa 2 akawungeezi paka 3. Chairman we Masajja mwami Jebbi Kiyaga n'akuba essimu n'agamba mukulu Kasakya nkwebaza, weewaawo nze ndi wa Nuupu ngenda kunoonyezaayo bokisi y'amazzi. Kaakati abakulembeze b'ebibiina gye muva bwe babanga nabo bakkiriza, ab'amawulire bakkiriza nti Kasakya yasinga, Musajja abadde mu lukiiko lwa Buganda, mwagala kujeemera Kabaka? Awo muba temujemedde Kabaka? Omu mupangisa bupangisa ku Masengere, omulala abadde memba wa lukiiko, omulala abadde memba wa lukiiko. Bwe babadde ku debate ya NBS babuuzizza ekibuuzo, BBS babuuzizza ekibuuzo ku Buganda. Mukulu Nalukoola mukwano gwange gwe njagala ennyo ye yasoose Kasakya ow'ekitiibwa. Nalukoola n'agamba mu bigambo bino nti mu nsonga za Buganda ow'ekitiibwa Kasakya ansingako, ansukkulumyeko ali ku nsonga za waggulu, naye nange ndi ku bukadefu, ndi ku boodi. Okitegedde? Kaakati abantu abakulembedde ku nsonga za Buganda omu bw'agamba nti Ssekanjako yansinga, kati gwe ow'Ekazo Angola, ow'Ekyebando, ow'Ekikaaya, ow'Ebwayise 1, owa Kawempe 1, owa Kawempe 2, owa Mpereerwe ne Komamboga, lwaki tokwata kaluluko n'onoonya enkumbi weeri, n'onoonya erinnya mu bantu abo bonna, n'onoonya erinnya ly'enkumbi n'erinnya weri n'otiikinga, gwe n'omanya nti ojja kugamba nti Ssaabasajja awangaale, kubanga okiraze wano ensonga za Buganda. Chairman wa Buganda Caucus mu Parliament mumumanyi, juzi bamwongeddeko obuvunaanyizibwa nti ye Vice President wa Buganda mu kibiina ekyo. Mu Parliament ekisanja kino yakakimalako emyaka 4. Nsonga ki Ssemasonga 5 ze yali aleese. Kyova olaba kati abantu ba Buganda, kati ffe abatali Baganda katubabuulire abantu ba Buganda, mufunye omukisa Kawempe North gwe bawadde nti kandi mufunye omwana wammwe atendekeddwa, agunjuddwa, ateekateekeddwa, ow'ekitiibwa Kasakya Henry, ajje atwale ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ku mwanjo. Ezimu nze ng'atali Muganda nzimanyi, okulwanirira n'okukuuma Namulondo, okulwanirira ensalo za Buganda, okulwanirira Federo, okulwanirira ettaka, okulwanirira obumu. Ensonga ezo zeetaaga kugenda ku mwanjo mu Paalamenti ya Uganda ziteesebweko. Mufune abantu nga Dr. Lulume, Honorable Lumu, Mpalanyi, Fortunate Nantongo, Okero, Okoti, Mpalanyi, baziwagire, kubanga be bawagire ensonga za Buganda entuufu. Mufunye omukisa, bwe mugufiirwa temwevumanga, DP bayambye n'ebawa omuntu ayinza okutuusa ensonga za Buganda Ssemasonga 5 wali. Ekyo kikulu mukitunulire, era waliwo ebibiina ebirala. Twebaza n'ab'amawulire nga bano bamukulu Ssekanjako n'abalala olw'okutuwa omwagaanya okunnyonnyola ensonga z'owekitiibwa Kasakya mu Kawempe North. Ennaku ezimu radio ne TV 3 zituyita, omusajja n'akeera, bw'amala okuzoogerako n'agenda mu field, n'avaayo n'akomawo, n'addayo mu field, n'ekiro n'addayo.
nammwe mukitegedde nti omuntu alimu omulamwa ye Kasakya Henry. Ate waliwo ekintu ekirala Kasakya Henry kyakoze. Kino nkibuulira bana DP. Kasakya Henry atugasse mu kibiina. N'abantu abatawagira bukulembeze buliko kati mu kibiina. Bonna bali mu campaign bakola. Bw'olaba abantu nga Kayanja Depo, bw'olaba abantu nga Kamya Kasozi, bw'olaba abantu nga Bawasiye n'abalala, bonna bali mu campaign ya Kasakya bagamba Kasakya wa DP. Kati era ffenna twakkiriziganya nti enkaayana zaffe tuziteeke ebbali tusooke tugguse ekintu kino. Abantu ba Kawempe North mbeegayira, mbasaba, mbakubiriza mutandike okukuba enfuufu ku voters card zammwe nga 13 keera genda kwata tiiki yo b'ekinkumu onoonye erinnya Kasakya we kiri, Kasakya Henry Mubiru, musajja Muganda, musajja mu Protestanti, musajja ajja kukolera abasiraamu, abaprotestanti, aba Seventh Day, abalokole, abakatuliki. Radio TV zituyise, TV nga Top TV etuyise, y'abalokole etuyise. N'olwekyo tulwane abantu baffe tubateekemu eddiini, ate Kasakya ajja kukolera eddiini zonna n'abamawanga gonna. Mu Kawempe North mulimu abantu abava mu bitundu ebyenjawulo bingi, bonna batutuukiridde nti mujje. Ensonga ezo nkulu bisebo. Ensonga zo nkulu kati mali nyala tukwateko wano manyi kiri wakizzeemu lwaki tumulese candidate omu buli kibiina kyatandikawo n'ensonga zaakyo. Mali nyala tumuleko wano wano wetwadde twogerera ku poliisi neeyisa ya poliisi naddala ku neeyisa eyo kuggwe wagikubamu ebituli nate tulaba ffe eri siriasi kuba twaliramu abamawulire abamu amaaso gagenze waliwo bakedde okuba olwaleero ku makya simanyi okiraba otya? Ekintu ekyo nkiraba bwe nti ensonga sigiyisaamu maaso naye mu byobufuzi mulimu emizannyo mingi. Oli ayinza okuteekawo ekintu okukujja ku mulamwa n'otunulira kiri kyaliko. Kaakati bwe bakugamba nti omukyalo oli owaawali musezi bw'osanga asera okuba enduulu obadde omusuubira kukola ki? Kaakati kyova olaba mu kifo ky'okutunulira poliisi kyekola. Ate nabagamba nti tusomye ebitabo bingi nnyo ebikwata ku bakulu baffe bano bwe baali mu nsiko nga balwana, naye ng'ekintu ekisooka baagambanga nti ne mukulu Museveni yali afuuka kapa n'ayita awo nga tetumulaba, naye ng'ekikulu kyali kimu nti bw'oba olwana olutalo ng'olwo ekigendererwa kyo nnamba emu kulaba nti osigala nti oli mulamu. Kaakati ebintu bino ebimu ebiteekebwawo ŋŋambye nvumirira omuntu yenna alinnyirira eddembe ly'obuntu. DP mu Uganda tewali atusinze kufuuka ba victim oba kubonaabona lwa bintu ebyo. Pulezidenti waffe owookusatu omugenzi Ben Kiwanuka talina ntaana, yabuzibwawo. N'olwekyo DP tukirinamu experience. Nze kamwa koogera ntero bagamba kitange ali mu ntaana embaale lwa byabufuzi bibi ebyaliwo mu myaka gye'68. Tufiiriddwa abantu bangi. Juzi twali Makindi eyo ng'omu ku batabani b'omwami yali MP waffe Honorable Africana Sembatya gwe baakubira amasasi ku Wampewo Avenue agenda okufuna kaadi ye eya DP. Kitaawe baamukuba amasasi. Okubba obululu. DP yasooka kubbibwa bululu mu myaka gye'60 ne batuddamu mu 8. Weewaawo n'abaali abato bwe baddusa omubbi ne bamukwata mu 86 tebatuddizanga buwanguzi bwaffe. Instead batukalakasa emyaka. So bwe njogera ng'owa DP tulina experience, tewali kiriwo kye tutalabye, kye tutasuubira. Mujjukire nti ekibiina kya myaka 7. N'olwekyo tujje
abantu bonna abaleetawo ensonga y'emiggo kibooko naki amaaso g'abantu baffe mu Kawempe North tugazze ku bakandidate ne bye bagenda okukola. Ebyo babikola mu luzungu babiyita diversionary tactics. Kubanga oli bwakukuba nga obadde omanyi nti akuba abantu gaba mawulire. Wabula abantu baffe naddala ab'amawulire kinnuma bagenderamu kati omuvubuka oli eriiso linaddawo naye buli lwe kibeerawo ate nammwe ab'amawulire temuyiga. Buli lwe kibeerawo poliisi ng'egamba mutusonyiwe tugenda kumakinga sure tebiddamu nga biddamu. Okitegedde? N'olwekyo ebyo ebiriwo byali bisuubirwa. Enjogera eno ey'amazina g'enkima weeva tosobola kgenda mu mazina ga nkima ng'omukira gulye n'ogamba tegukukooneko. Suubiramu buli kimu. Suubiramu ekkomera, suubiramu kibooko, suubiramu okulemesa. Nze eggulo nagenze nze nasanzeewo abapoliisi babiri. Omu nanga nti mwe babagambye mujje mugende okay ekyo kankireke. Nentuula ku ntebe nga ninda kandidate wange kujja. Era mwalabye ayina ebyabadde bimusibye teyatuukidde mu budde. Naye kandidate wa NRM yazze n'ayingira n'abantu nga bana basatu. Kati nze omusirikale n'aŋŋamba gwe tujja kuyingira kandidate ne mugamba sebo kandidate oli wa NRM ayingidde n'abantu bana. Naye nga mulaba ayina emmundu. Simanyi oba alidde ekyemisana oba alidde ekyeggulo oba bakama be bamuvumye. Namugambye obugambi okay sebo ne ŋŋenda ntuula wali ne ninda kandidate wange bwe yatuuse najja n'abakulu ba Bukedde ne baŋŋamba nti awo naye ayitewo. So nno saagambye saatandise lutalo n'ono. Kati waliwo ebintu bye tuyinza okwewala. Gwe omuvubuka gwe omwana gwe yabadde atulaga ekigere kye bamenye. Bali b'oyagala okumatiza okusanyusa nti olwana nnyo bali wali batudde. Oba oli awo bafuna n'obuyambi okujjanjaba abantu baabwe abakubiddwa ne babatabukuwa. Kati weewale okuyingira ebizibu. Omuntu oyo gw'ogenda okulwana naye abamu mpulira baabatendekanga ne babagamba nti oteekwa okusooka okutta omuntu olyoka oyingira mu bintu bye. Bw'akumalizaamu essasi, bw'aba alina ebizibu bye ku mutwe, bw'aba tannalya mmere oba omwana mulwadde alika, gwe n'omwaŋŋanga kiki ky'osuubira? Era njagala ondageyo owa poliisi omu oba owa jaati gwe bakutte ne bavunaana kubanga yakukubye. Okimanyi nti oyinza n'okwefiiriza ku lunaku lw'okulonda n'otolabika kulonda ng'oli mu ddwaliro oba mu kkomera. Ekyo kye bayita okukozesa obwongo brain power mu kifo ky'okukozesa ebigere foot soldier. Tweyanziza. Ndoza tukama wano leero. Sebo njagala kuweebaza. Mwebale nnyo. Era mukoze kyamaanyi sebo okulaga abantu. Kyova olaba mu lutalo bw'otunulira entalo ezo ennene basooka kusindika Air Force neekuba bbomu neekuba abawansi ne bajja. Kati ffe mmwe ba media TV ne radio mulinga Air Force Kasakya mumusobozesezza kati nze abantu bukadde na bukadde be bagenda okulaba akatambi kano. Mumusobozesezza okumumanyisa abantu kati wansi ku ttaka bw'atambula n'atuuka ngenda kuweerezaako ebifaananyi ebimu. Abantu baga twakuwulidde, twakulabye ku YouTube, twakuwulidde ku radio, twakulabye ku TV. Gwe mulimu gwe mukoze. Muli kitongole ky'amaanyi mu bulamu bwaffe. Naye njagala kusaba abantu baffe. Oba oli wa Nuupu, oba oli waki, oba oli waki. Naddala entalo zino z'endaba eziriwo. Nsaba ab'ekibiina kya NRM n'ekibiina kya Nuupu nga bwe muneneŋŋana. Muleme kutwonoonera ggwanga. Muleme kutwonoonera ggwanga. Kubanga mmwe musazeewo. Kubanga bagamba eri gurupu y'aba NRM yekuba aba Nuupu.
OFDC tuli mu kumaliriza naye tuli mu kumaliriza OFDC bano ab'ebibiina ebirala bonna tebannabakuba. Lwaki tetwekubamu ttooki ne tulaba nti emiggo gino tugidoojinge tutya? Kubanga luli baakwata nga baatugamba Nalukoola ne bamuteeka mu drone balina bamutwala oba ne bamuta oba ne bakola batya. Luli baakwata Nyanzi mbu bamutwala ne mu ddwaliro. Naye gwe bambi kitaawe foot soldier bwe bakukwata bakututewa. N'olwekyo musiibe bulungi mweyongere mu maaso ne kampeyini. Kasaacha ow'ekitiibwa Henry Mubiru akabonero nkumbi okuva mu kibiina kya DP yajja okuwonya Kawempe. Kawempe for Kasaacha, Kasaacha for Kawempe, brain soldier, head soldier,